Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okukyalira ensiko. Abakyala abaana abawala eddagala lino ligenda bbayambira ddala eryo lye mulaba lye mugenda okukozesa eyo bagiyita mmere ya namunye. Eyitibwa mmere ya namunye bwe kayitibwa era tukuze tukategeera bulungi nnyo. Kogenda okukozesa njagala okakozesa kagenda kuyamba bulungi nnyo, kasika bulungi nnyo kanguya kalungi ku nsonga eyo y'okukyalira ensiko. Ndowooza okamanyi abasinga ndowooza mukategeera, kalungi nnyo mu kukyalira ensiko ke bayita emmere ya namunye. Abakyala bangi ensonga eyo mugyetaaga nga naye ebasumbuwa, mugezaako okusika teziwanvuwa, teziwera, zaakonera wamu tebuvaawo. Okusookera ddala kye njagala obbabuulira, bw'obeera ng'oli mu kusika ng'otandise okusika oba ng'oli mu kukyalira nsiko, nkusaba osooke weeteeketeeke bulungi otandike okikola nga oli siriyasi. Abalongo bajja kuwanvuwa bulungi nnyo, bajja kuvaayo. Twasooke tulabe wano kati funa emmere ya namunye eyo ofuneko otukoola otuyengere mu ngalo nga bw'olabye. Bw'omala okutuyengera mu ngalo otukoola tw'emmere ya namunye, omala otuyenga bulungi nnyo, ebyo by'oyenze beera ng'obikwatamu bw'otyo, olaba bikwateko bw'otyo nga bw'osika. Abalongo bajja kuba bavaayo bulungi nnyo. Kitegedde? Funa ebikoola by'emmere ya namunye nga bw'okalabye, ogenda kuddamu oketegereze bulungi nnyo. Kati obukoola obwo bw'obeera oyengera mu ngalo bulungi nnyo, nobeera ng'obukwatamu nga bw'osika bulungi nnyo. Bwanguyiza ddala ne ziba zaakona ziba zijja kuvaayo. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati ekintu ekya kye njagala obbannyonnyola, abalongo basobola okuvaayo bulungi nnyo. Olina kuteekayo mwoyo n'ekyo ky'okola okubeera ng'okyagala. Ate ekirala kubeerawo ng'ogamba nti oba mu nnaku 3 banaaba bavuddeyo, toba mu wiiki emu banaaba bavuddeyo. Ekyo tosooka kirowooza, tokiteeka mu mutima gwo. Ebiseera ebisinga muba musuubira nti mu nnaku 2 bajja kuba bavuddeyo, ate ng'ekitasoboka. Olina ofuba okulaba ggwe sigala ng'osika oba wiiki 2 oba wiiki 3 oba myezi 2 gwe sigala ng'osika. Kuba jjukira omuntu w'obeera okuze oba wanjawulo kw'ono omwana omuto. Ky'oba olaba nti abaana abo abato abatandika obutandisi bo just ye n'owaagirisa engalo zokka, abalongo basobola okuvaayo bulungi nnyo. N'owaagirisa amazzi agabuguma nga gaakwatamu nga bw'asika, bavaayo bulungi olw'ensonga nti omubiri gwe guba gukyali muto. Naye kati gwe omukyala w'obeera okuze, kimanye nti abalongo abo tolina kubeera mugayaavu ng'obasika. Oba okitandise kitandikire ddala, so si kusikako olwaleero n'omala wiiki tozzeemu kusika. Oba okitandise kitandikire ddala, zijja kuba ziwanvuwa bulungi nnyo. Ate ekintu ekirala, nkusaba ozisike ng'osika engazi, zibeere nga zigaziwa bulungi nga zisobola okubikkawo bulungi ku mulyango. Kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagadde mbalage eddagala eryo gye bayita emmere ya namunye. Ddagala ddungi nnyo ku nsonga y'okukyalira ensiko, kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba ky'otategedde osobola okumbuuza ku ddagala eryo. WhatsApp namba yange eri 077873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.